At Sundus Exchange, we do money transfer and remittance all over the world. We have offices in Dubai, offices in Kampala, Somalia, and different parts of the world, USA, Canada, UK, Dubai, among others. Download the Pesi app from Play Store and you can exchange money all over the world and the recipients receive via mobile money. Try Pesi today for instant exchange. Sundus Exchange, your money transfer and the best as remittance. We are fast and reliable money transfer limited. Tweyanza nnyo bannange mugamba mutya mukulu kabuye nakizudde nti tulina abantu abatulaba e Saudi Arabia tweyanza nnyo bannaffe ab'e Saudi mugende mu maaso naye tulina twakafuna abantu akakadde kamu ng'emboozi bagiraba naye tebasubscribing. Tulina abantu abatulabira ddala mu nnaku 28 nga batulabidde essaawa eziwera 5 nga ogattagatta okitegeera naye subscription tebakola ki naye nga wogenda mu bibalo bikulaga nti omuntu yasobodde okubaako emboozi n'agiraba eneemu ey'okubiri bayinza okuba tebamanyi kyakukola sooka balagirira engeri gye bakolamu kaakati subscription ogenda ku YouTube okwo n'onyonye ewali ekigambo subscribe epesa libeerawo ddene ate womala okunyiga subscribe n'okoona ewali akadde epesa libeerawo awo ddene nga likugamba nti subscribe libeera lyeryoka eririko erimyufu bannange wo subscribinga emboozi zino zongera okutambula mu bantu. Nyiga like, commentinga. Waliwo muganda waffe ya commentinze ku mboozi eri gye twakola eya King Saha. N'agamba naye Saha naye aggwemu amampanki yeewanika nnyo. Oba okitegeera. Bannange mu subscribinge, mu sharinge, emboozi zaffe zino zisobole okutambula mu bantu. Naye tweyanziza nnyo tulaba abantu abawera akakadde mu nnaku 28 ezisembye basobodde okulaba video zaffe. Abantu abawera 5 be balaba emboozi oli n'alabira ddala emboozi okumala essaawa 4 ku 5 nga woogattagatta nti omuntu alabye emboozi ya dakika 10 abantu bazirabye ne bakola essaawa 5 mu nnaku 28. Kale ekiraga nti abantu emboozi eno muginyumirwa naye engeri gye tusobola okufunamu naffe we munyiga akapeesa ka subscribe ne mugenda nga mutugoberera. Kale nno tweyanziza nnyo twagala kukoona ku mboozi ya Gravity ne Catherine kusaasira ebadde wiiki yaabwe y'amaziga. Nze Gravity omutujju ndi omu ku bantu ku bayimbi abanyumira abansesa nze gwe siyita muyimbi gwe manyi nti mupambanyi gwe manyi nti mupambanyi kuba tukkiriziganya abantu mujja kulowooza nti oluusi oba kumanya oba ffe ebyaffe byadda oba ki naye abalindi bagenze baggwamu ekisinga okunnuma ekula nefuna ne tekinologi n'ebitone bigenda bikendeera kuba nze Gravity kankubuulire muyimbi mwagala kuba byakola binsanyusa yeerwanyeeko nejavudde nejakoze eki naye ze simubalanga muyimbi Gravity mupambanyi. Nze nyimba za Gravity zembala ng'ennyimba ze ziri ze yagiramu ezasooka ate n'okujja Gravity ennyimba yagira mu zaakafeero nze zembala nga raapu yakwata luyimba lwa kafeero n'ateekamu ebidongo n'ateekamu n'ebigambo Katonda n'amuyamba ne lukola gye era nze ennyimba zembala mbala mpolokose mbala swaga nze mpozi lwenzijukirako ng'oluyimba lwe yakola nga yeetengeredde naawe oli wiina lwe luyimba lwokka naye zino ennyimba zonna ekyakuzaala kyekiri kutta waliyo omugenzi bamuyita Patrick Kizai yayimba oluyimba olwo mu kadongo kamu kati Gravity bano abaana ekisinga okunnuma bagenda ne bagamba nti kadongo kamu yaggwako naye bwe batuuka okuyimba ennyimba bagenda ne bakebera ennyimba abantu ze batamanyi mu kadongo Gravity era yaddamu omwoto gunawaaka ne bazireeta ne baziteekamu ebidongo ne bazikuba ne bafuuka nti omwoto gunawaaka ne bavuganya n'ani ono kifulugunyu okitegeera ennyimba ezo ze bayimba aba Gravity zaayimbibwa ne baddamu nzire ne bakyusa ebidongo bagundi tetujja bayita bayimbi ate bwe tunaaba tubawagidde abantu ne bawagira baga nti mukola ebisesa katubanyumirirwe kuba mukoona ebidongo mukoona ebidongo kuba nze nina muwala wange
Gravity ye muyimbi we mwana muto tanayiga na kutereza bulungi bigambo naye bwagamba ani ayina ennene b'empuuta amanyi okuyimba empuuta temuli mulamu naye yamuwagira ekigambo mpuuta kyekimunyumiramu ani ayina ennene aweeko munne buli omu afuna empuuta kaana kato kayiga buyizi kwogera naye kanyumirwa kati naffe ntuuka Gravity kati wandyetwalidde awo Gravity kyoba olina okumanya enkima gyekoma okuwalampa n'okulaga obwerere bwayo ebintu ebimu bireke waliwo byotosobola kukola nti singa teyayogera yayogera tatidde bali abasajja naye ekyamukomezawo naye nakyewunyiza ate kyamutwalidde ennaku ntono nnyo okoze kituufu Gravity ebi byokoze bingi nnyo byolina waliwo byotosobola kutuukako abasajja abo bye batuukako ekisinga okuluma nti babituukako ate abamu tebaafuna sente nze ngamba Gravity esawa ya leero bw'ojja ne weegeraageranya kamiliyoni oba kale ku kamiliyoni tulyokke nze ngamba ensobi gye yasinze okukola kukwata ku muntu atakwatibwako ng'oggyeko ekyokugamba nti va mu byabufuzi Bobi Wine Gravity ennyimba z'oyimba tezinazitowa kwenkana nnyimba za Bobi Wine okitegeera nnyimba ki kati gwokwate sirabanga Nyamerika eggumba oluyimba olw'obuwemu z'abaana ezo ennyimba ze bayimbamu balongo ezo ennyimba Gravity zayimba bazikubanga abasajja ab'embaga nankasa mu byalo jajja gundi jajja tuni jajja buli kimu n'akiteekamu ebyo Gravity takutte kipya ajidde ennyimba ze yasangibwawo ezasangibwawo n'agamba luno oluyimba lulabika lwakika n'aziddamu n'abantu abayiye ennyimba zaabwe abo abamu n'okufa tebannafa naye muzijjamu mubavuma temubaagala ku siteegi mbagamba bawummule mu nnyimba zaabwe zemukola ki katukiriziganye enjagala nkubuulire yagala ogaani records ekizibu ekisinga okuba nti omuntu ayimbye ennyo tafuna mu music we Gravity bw'ovaayo ne weegeraganya ne Bobi Wine obeera oli ku peesa kyamu bw'ovaayo ne weegeraganya ne Kamiliyoni obeera oyize peesa kyamu olw'ensonga kiringa Kamiliyoni bw'anaavaayo n'aga nti nayimba nnyo oba Bobi Wine nayimba nnyo weegeraganya ne Sebatta oba olimba olw'ensonga kambabuuliremu abatakimanyi Sebatta kyasina lubega mu byafaayo bya Uganda Sebatta ye muyimbi yekka ayakayimba nakivubo ng'ali omu teri muyimbi yali azzeemu kukikola gwe mumbuulire Kamiliyoni ayimbye agenze mu mawanga okubye Rwanda okoze eki tokikolangako Bobi Wine ebbanga lyamaze ng'ayimba takubanga nakivubo yekka eyo likodi tugireke tetujja kugerageranya Bobi Wine na Sebatta kuba buli omu yayimbira mu biseera bibye naye credit ogizaayo n'ogigawa noga nti omusajja Sebatta yali muzito mu biseera ebyo yali muyimbi wa biseera ebyo Kamiliyoni bw'ovaayo n'ogerega Sebatta Kamiliyoni oba musiru olw'ensonga Sebatta kye yakola gwe tojja kikola ate nze njagala ba appreciatinge nti bano abasajja ba Sebatta ba Eri Wamala bavuga olugendo lwa music bakamiliyoni okujja okukyusa ng'olwedde basinziira kubali kye baali bavuze be bakwata lizimu ezo ezimbirwamu essaawa ya leero be bazivumbula buli muyimbi gyojja kati n'ogwa mu lizimu ya gundi be bazivumbula bakwatanga gita ne banoonya tuni ezo ne batandikaziyimbiramu mumwe muze mumuteeke ebigambo byammwe abantu abamu bawe ekitiibwa nti Kamiliyoni tosobola kwenkana Sebatta newankubadde mu sente omusinga n'ettutumu kyeyakola tosobola kukikola nti era wokuba oluyimba lwa Sebatta leero eza Kamiliyoni oteeka bbali Gravity ne bw'onooyimba emyaka emeka tosobola kwenkana Bobi Wine yensonga lwaki mugamba Kenzo okwata ennyimba za Bobi Wine n'otandika okukuba nze nali mbaddeko mu mmotoka nga omumalako olugendo lwonna ng'omusajja akubye ennyimba za Bobi Wine zonna okuva ku zaatandika nti yensonga lwaki Kenzo muyimbi w'amaanyi ayimbye aleese ne BET akoze na biki tosobola kuyimirira mu ngato za Bobi Wine kuba ne Bobi Wine yennyini kyakoze kyokka ng'oggyeko n'okuyimba n'abayimbi baleese mu system baakutteko n'abaleeta ne bafuuka bayimbi gwe tobalina kati tosobola kuyimirira otambula wekko Gravity enjagala otegeera ekintu kino nti bali Sebatta bwe baayimbiranga omuntu yakwatanga sente n'agenda agula album awulize Sebatta mmwe essaawa ya leero bwe muyimba mmwe mukwata sente ne musasulira abakuba ennyimba gwe tulaba njawulo twagulanga teepu za Ronald Mayinja nga kubako ennyimba 8 sayidi emunnya ne baziddamu emirundi 2 ne sayidi endala 4 ne baziddamu emirundi 2 n'ogenda n'okwata sente n'ogula gwoguza omuyimbi wagira muyimbi mmwe essaawa ya leero bwe muyimba ennyimba mukwata sente ne mutwalira ba presenter bakuba ennyimba zammwe musasula busasuzi mmwe mutweka kukolwa mpaka
nti ne mu kilabu zennyini egye bagenda zikilabu gavana zani osingana ba DJ nga baba wenguzi okukuba ennyimba ezo. Kati ne bakuba ennyimba ezo ne weerowooza nti oli w'amaanyi n'otuuka okwagala okikina lowala mpa otuuke wotakola ki. Abantu bajja kukyawa ate lwe lugendo. Eyaleeta CD ne flash yatutta kuba teepu ezo twagula nga teepu nga tebagiseera 1,000, 2,000. Kati kankulaga ekintu ekyangu ojja kwewaana nti ogenze n'okuba lugogo omukubye naye lwaki omukubye. Lugogo mugenda okutuuka okuba nti ogenda okutegeka lugogo nga basponsa buli kampuni ogituuseemu ekuwadde ssente. Ogenda okutuuka nga ku bukadde 2 bwakuŋŋaanyiza erugogo kumpi obukadde nga 15 wabadde wakufunye edda nga tonnayimba ekitaaliwo luli basse batabavuganga ekintu nga tekuli yadde ne sponsora tekuli yadde n'alanga matendo n'ategeka nakivuuna era sponsora yasooka wano yalinga wa MTN naye bagamba nti nga ye kyakola akugamba nja kusasulira obulango bwaki mufo ky'okuwa ssente nja kusasulira obulango bwa reediyo. Naye mwe mugenda okutuuka mu bivulu nga buli kimu bakikoze eki bakisasudde dda. Abamu kati balamu yakutegeka afuna ne ssente okuva mu gavumenti nga nazo yazitaddemu gwe n'osinga nanga buli kimu kiri successful. Olw'ensonga Gravity ebbanga lyoyimbidde emyaka 10 gyenzikiriza tolina yadde ebbandi nti olina gurupu ewera abaana 2. Singa ekivulu ekyo bakikulekera ne batakulangirako bayimbi banno wali ojja kukikuba erugo kujja nti aze kulaba Gravity naye nga ayagala kulaba Kalo Nantongo. Era nga y'omuyimbi we azze mu gundi bakiyita batya azze mu kintabuli ky'abayimbi. Olw'ensonga temusobola kweyimirira ne mukola concert nga wakibala abali ku kipande naga kasitanda ba ku Kalo nendaba ku David nendaba ne ku gundi Masa Mukisa. Kati be baana abaliko abato abayimbi oli gwazze okulaba naye olwokuba yegwe wategese naawe n'akola ki n'akulabiramu. Yensonga lwaki mugudde ebbeeyi nti mutuuka okuyimba kati mu kirabu ezimu ng'abantu babayingirira ku mwenge. Tosuwa Gravity omuntu jito siba kalifaganaga bicho kuyingira kwa bwere. Oli atuuka agula chupa ya mwenge n'akola ki n'ayingira. So kati Gravity funa wokoma bala mutakulimba limbeyo gyako tute kuba yategese ekivulu kyo nakuwa sente nyingi agenda kusuula nga bwe yasuula abayimbi bangi. Kuba Gravity gundi bala moyo y'omu kuba kusasira lwaki bakaaba y'omu kuba bebe kulu lwaki bakaaba y'omu kuba Big Eye yabaterawo amadala n'amala n'abalekayo. Sawa yona bwakukwase kubekayo sawa yona bwakukwase kubeeri abantu bade bakumanyi ng'oyimbira wa Lukwago mikolo gya Lukwago abantu bajja kutuuka bakuzire gy'obadde ojja akasente ate si buli budde tujja kulonki kasa bawulira nti okwataganye n'oyo kati gwe wandibaddemu amagezi n'olabuka nga bukyali kuba gy'ovudde wala nga bakuvuma ofaanana enkima kati ovuddeyo weekoledde erinnya tutandise okwagala mu biyimba bye ebitanyuma naye ne tubyagalirayo olw'endongo gy'obiteekamu n'ebitenkanya gy'otetenkanya kati ate otandise okutumanyiira Catherine kusaasira kasitoda ku muzadde wange n'onvuvuma sigala tetuli ba mukwano mwegendereze nga muwalampa abayimbi abaasookawo okuba be baabalaga ekkubo. Catherine kusaasira ono annuma naye kansooka entegeeza abantu kusaasira abalimba ennyumba tebagitwala kusaasira abantu ayagala kudda wa president ayina ssente zeetaaga kuva mu gavumenti kuba tebalina nju lwaki ate kusaasira okimanyi kino ekintu akivuze kati jigena mu myezi 3 ssente yaziryamu myezi 3 ekisinga kansooka ekisinga okunsesa kusaasira yakaaba n'akaaba n'emmotoka nga we yagitunda newe olwagenda ku gundi ye Big Eye kusaasira yali mu mmotoka nga aliko n'omukuumi ku gundi eno gye babagoba ne Big Eye. Katonda kankubuulire Katonda kolanga bubi bw'atakuwanga amagezi masoma kuwanga amazaali naye omukyalo oyo olumu oluusi amagezi amazaali gabeesamba ate nga n'amasome tebagakola ki tebagalina kusaasira teyasobola kukola kusalawo olw'ensonga nze kinnuma nze kusaasira sisobola muvunaana nga fulufiga tikusaasira okuva emabega wonna yalaga nti muwagizi wa muzeeyi era sisobola kumubrandinga waddembe okuwagira kyakola ki kyayagala kuba takyukangako naye kusaasira yanditegedde. Omanyi bagamba nti sebusiru buto obugole babuyita obuganzi. Omanyi omugole babeera bakamuwasa agenda nalowooza nti obwo obuganzi bwalabya bwe bujja okubeera emirembe n'emirembe era nti kaabugole. Kusaasira teyamanya nti bino ebyobufuzi biri sizo. Nti gwe kusaasira oyimba Luganda toyimbanga Luzungu. Central Region kitegeeza mwolina amaanyi mwolina obuwagizi. Central Region ekulaze erina sayidi gyekutte gyewagira mu byobufuzi. Tosobodde kulaba nsonga eyo ozze ne sayidi gye batakola ki wengolowooza tulibeera mu byabufuzi paka nedda baaba wafunanga emikolo buli weekend ng'oyingiza ssente zitakka wansi wa miliyoni 10
n'odduka ku ssente z'oku stage n'ogenda kuwa president's advisor wa miliyoni 1.5 omwezi kati miliyoni 1.5 guma ennyumba yo bagitwala tokola yandibadde yatandikadde okusasula kusaasira asasulwa omusaala bannayika mbabuuli asasulira muwabuzi wa president n'abakuumi alina n'abakuumi alina n'emmotoka alina na buli kimu kwata ku ssente ezikusasulwa osasula amabanja tutukaabirira wali ejjine weesubye omuwula kuba ku stage tojja kulinnyayo abantu tebakyakwagala kati gumira eyo totulima nti wasinga ennyumba yo ng'ogisinga oguliraani wali ozisinga sente wazijja wazitwala nga malaaya ate bantu kumwagala nti kati n'ebivulu bye babisazaamu ate nga poliisi talina nabivulu abantu bagenda bajjawo abamulaba kati bw'obeera nga katonda kati ennyumba bagitwala kati kabagitwale katonda atuyambeko osobole n'okufumbirwa genda ofumbirwe batwala yabbaawo gwe wali wagulira amaka gwe wali wafumbirwa gwe wali wawasa omusajja kati bw'oba wali wawasa omusajja nakyo katonda takikkiriza n'olwekyo dda mu position entuufu ennyumba kabagitwale bw'eba etwalibwa kyesikiriza nti kya bulimba odde ewaseruga ofumbe kuba takugobanga omukazi alina kuba nabba tutukaabirira tugjeeko akajanja manyi mwagala nnyo ebyobwereere ensi yabaagala okuva lwewajja ng'oyimba ng'otandika ne tukwagala ne tukuwanga emikolo ku mbaga zaffe n'oyimba nga ne tukuwagira maama kabina sente n'ozifuna n'ozikuŋŋaanya mu bantu abali mu central kuba be bakuwagira nzikiriza toyina audience mu eastern region toyimba sente tozikoze bunyolo tozikoze mu Arua sente ozikoze mu Buganda aba Buganda bagamba ku luno tukyusizza okusinzira enyigirizibwa gye tunyigirizibwa tukuterera ekkubo n'osigala sayidi ya gavumenti n'ogamba ye y'amaanyi kati kolera akakadde kakamu n'ekitundu ng'omusaala gw'omuwabuzi otandika n'okuvuma abantu kolera akakadde kakamu n'ekitundu eza audience zeesonyiwe bamukazako lya mukyala mabugo anti yatamukama kati bano abantu abali mu nnaku yaabwe abanyigirizibwa abali mu nnaku yaabwe tobamalirako nnyo obudde kubaga nti bajje bakuwagire bakuwulirize olw'ensonga kubanga gavumenti ekunyiga ekoze etya wali osuubira ti si buli lukya omuswayiri aga si buli lukya nti ebajjuma ekiseera kyakalu kyaliwo sente mwazifuna bwe mba mwakola bubi toli musajja nti wazigulamu bamalaaya dewabbaawo ofumbe nti wazigulamu bamalaaya dewabbaawo ofumbe twesonyiwe tetumalira biseera butereevu tweyanziza nnyo bannange mugere maaso n'okuwagira emboozi zaffe ez'enjawulo osundu section be batusaako emboozi zino oluweereza ensimbi zituuka direct ku mobile money y'omuntu eya MT